bukisolving nkwande ekyokulabira ko nti oli bwenguzi bubadde entebe ku kisaawo nga babba ku bantu esente okutakisoboka ekitabangawo wetuwogerera ndi wano naawe tugenda kumalako omwezi guno nga bakagoba abantu kwabadde bakola kisaawo ky'entebe abawere 10 lwaki bagenda bagoba kubanga public eba exposinze ekusanze ng'oli enguzi n'ekukwata lwaki public yemu tekwata abo kubanga public capacity yegikola ki egirina bwe baba tegirina awareness katujongere nga tukosa radio budde olwaleero nkugambe nti obuli bwenguzi butandikidde kugombolola ewe bukakata kugombolola ewe nyendo senyange tolumba naku musana takwata ku sente kyayinza okukola yeekobaana n'ababbi ne bagabana omunyago naye bamumuleka n'atuula mu ntebe ne yeetolola bw'ati mwe nga temutunudde eyo bajja kuzibba bazikole ki bazimalewo naye ekisinga obukulu kyenjagala okutegeeza kubanga nze kuno kunoonyeza kwange ate nafuna omusala ekola kumulo ku gavumenti abaali b'enguzi kasita bategeera nti public tebategedde kati bo beefuula abagiwagira era njagala okutegeeza gwe oli munamawulire genda okola okunoonyereza oyite abakozi ba gavumenti buli disitulikiti yona aboyagadde okusapolinga bonaasanga yawagira gavumenti ng'ate bakozi ba gavumenti bennyini era n'ebigambo byabwe boogera ku gavumenti babikambwe ennyo naye eyo strategy yaabwe okusobola bo okwekuuma nga bali enguzi yaabwe nga public erowooza nti bano tuli nabo oli kuyo omuntu wa bulijjo radio mwami Bahati tuli ku nsonga ya nguzi abali b'enguzi tetubamanyi aneyanziza abali b'enguzi ekigambo nguzi kigazi era ndowooza ngenda kwawukanako ne muganda wange Kalema mu nsonga y'abali b'enguzi nti naddala kyagambye nti abalonzi be balonda bo bayambako okukikola ki bayambako okugirya oba beekobaana naye be baali badde bakalondooza abakulu kwabo technocrats abagirya naye ekibi ekiri ku nguzi nti abagirya be basinga ogivumirira abagirya be basinga okugyogerako n'okugivumirira ate ebimu ku bigisibyewo nga kibuuzo kyo bwe kyabadde nti kyekisibyewo enguzi kubeera nti eyamba babiri eyamba agirya n'agiwa byebimu ku bigisibyewo nti olwaleero abasibyewo enguzi oli agiwaayo emuyambe ate n'agirya agirya emukole ki emuyambe eyo yenguzi gyoyogerako yentono bagiyita ntono mbategeeza kati oyako nga nti akwata obukadde bwa ssente abuwe omulamuzi oba abuwe omupoliisi omukulu oba abuwe kaawo olwokuba eyo nguzi ntono kati ne kaawo agiridde oba omulamuzi oba omukulu mu poliisi oba omukulu mu nsonga zonna aba alidde ntono waliwo eyamba nze naawe eyange naawe naye esinga obutono kyeŋŋamba kati bw'ogamba nti esinga obutono kyoyogera oba tokirungamizza kubanga nkugambye nti eyamba abantu bameka babiri kati gwe kyogaa nti yesinga obutono sikitegedde kubanga eyamba agiwa n'agikola ki n'agirya oli bw'agiwa akulira ebyettaka amuwa ekyapa ku ttaka okuli abatuuze agenda abagobaganye eyo eba ntono oli bw'agiwa omulamuzi asala omusango ng'aguwangudde naye nga tesi yabadde omutuufu oguwangula eba ntono kakati sitwagala kutunuulira naye tutunuulira abagirya n'abagikola ki n'abagiwa kati enguzi eri mu grade okusinziira ku levo y'ekyo awo wetukanyiza enguzi eri bagikuwa okusinziira ku grade bannayuganda bagigradinga enguzi gye bawa akulira gye bawa wa poliisi ate atayina lanka si gye bawa ayina ki ayina lanka era n'agigaba naye agipima n'agamba naye zino ziyinza obutamukola ki ziyinza obutamusanyusa ate kati agamba atandika n'ogiramuza kakati enguzi ekigisibyewo kuba nziramu kibuuzo kyo nti abagigaba n'abagirya kitegeeza nti eyamba abantu bonna agigaba n'agikola ki n'agirya naye okudda ku kya muganda wange Kalema kiri kyagambye seba muganda wange Kalema njagala okkirize nti abantu bangi nnyo beerimbise mu kuvumirira enguzi
nga be bakafulu mu kukikola ki mu kugirya. Ekyokubiri, bannabyabufuzi we bayambira ennyo bano ba technocrats nti ate bo be bavunaanyizibwa okulondoola bali abagikoze eki abagiridde. Naye lwakuba nti kati munnabyabufuzi abamu balina baguumaaza bannansi. Kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako olwaliro kyabadde wano mu kanso ya Masaka City nga owekitiibwa meeya ali mu kanso ayogera nga akatale bwe kaweddera abantu balina okusenguka okuva mu katale okujja mu katale akazimbiddwa era nga yeebaza balandiroads ababadde basenzeza abantu eri mu katale gye babadde olw'okubayisa obulungi n'okubagumiikiriza ne batabatataaganya ne basobola okukolerayo emirimu gyabwe okutuusa gavumenti lweyamaliriza akatale kaabwe bakomewo. Kirimu buzibu ki? Anti kirimu obuzibu buno wammanga nti ng'ayogera yennyini yeebaza balandiroodi amakulu nti nga yatundawo tugende mpola ekibangirizi kya Masaka City ky'abaana children's park owe badde agamba baana oba ky'abaana ekibangirizi kya Masaka City era baana be bannannyini kyo ate baana ye yabadde kiba kya Masaka City ate yeyogera andi gendako otandise okuwolereza olimi Masaka City nze bwe baana mutegedde bubi naye bakansala be basinza omutegeera obubi kubanga ye yadde alaganga ekyapa ekiyina balandiroads ababawadde eddembe ne babagumiikiriza kati balodi councilors ne bakuba ekyapa ku mmeeza ekya photocopy nga balaga nti ekyapa kya Masaka City balandiroads bebaza bebaani okitegeera naye nga ag'omunda galaga nti yatundawo dda kati ye abadde agezaako okugumya bali be yaguza kikitegeeza interpretation niyo sagala ogifuula entuufu kikitegeeza kale oba si entuufu naye nze gamba sate si yange kubanga yandi yabakansalaabe ziri kansalaabe kati anti bo kibadde bagiddeyo ekyapa kwe kwebaza Jude okugumiikiriza ng'ate ekyapa kyoyo eyeebaza kagambe bwentyo okitegeera kati awo eyo nanguzi gye tubadde twogerako wano bannabyabufuzi lwaki bebagibemezzaawo naddala mu ba technocrats kati bwenkuziza kati ngaewaffe erwengo omanye enguzi kinene kinene abantu okuwa woofiisi ate n'ogisuulawo nabwo buli bwanguzi abantu okuwa woofiisi ate n'ogisuulawo nabwo buli bwanguzi mu ngeri ki ate okoze emirimu gyayo gye bagikuweera ng'okyagirimu waliwo okusuulawo ng'olekulire ng'okyagirimu naye n'otabeeramu kukola mirimu n'ogiguumaaza okitegeera kuba oba osasula omusaala ga gavumenti olina okubeerawo buli lunaku omuntu akwetaaza ajja akufune alawensi ozifuna obuweereza tokola ki totuusa ate tokyasobola kulondoola ebyo ebyakukwasibwa okulondoola oli mu birala kakati obwo buli bwanguzi bwennyini. Ekyokubiri kati kyembadde gamba ekyokuguumaaza nti kimanyikiddwa nti ssentebe bwe yatuuka mu ntebe yasalira ebitongole byonna ki sente department bweti ejja kumpanga west department bweti ejja kumpanga west department owa district eyerwengo kakati bwe yatuuka ekiseera ng'alaba waliwo ebitongole ebimu ebijeemye ku sente ze yabisalira kati onaaba ku muzindaalo n'atandika okubivumirira nga bwe biryaki kyogedde sikitegedde sagala tumwogereko kubanga taliiwo kigambibwa kati n'ataliko okukola ki nga bwe nyinza okukeera ku makya neŋŋamba nti mukulu Sonko mpayo enguzi bweti ku nsonga bweti ne bweti kumpe enguzi bweti nja kukoleranga bweti ne bweti kati n'ogamba nze sirina nguzi gye nkola ki gyengenda kuwa kuba sirina wenzijja okitegeera kakati nenvaayo obukolokolo olwokuba waganye nentandika okugenda nga nkuwonoona nga bw'olyaki enguzi era njagala woofiisi Sonko gyalimu agikole ki agiveemu kubanga ali enguzi nga woofiisi eya service commission
sibawulirangako nga bemulugunya nti ssentebe yabajjako embuzi. Tontegedde. Ye yabasa ebitongole byonna bwe gambye kigambibwa mbu yabisalira ki sente. Kati service commission negamba sente zotusaba zituna bikola ki wetuzijja. Kati mukugamba terina wezijja. Kati ye nasalawo okuddira ekitongole ekyo akituuma erinnya lyokuba nti kiryaki enguzi olwokuba kyagana omuwaze yali akoze eki ze yali abasabye. Kati ng'agenda agamba abantu nti ekitongole ekyo kino abakulembeze abo abali mu ofiisi balina okuvaamu kubanga basaba abantu ki enguzi ne bamusaba obujulizi ne bukola ki kuba byagenda mu ofiisi agenjawulo mu ggwanga wano obujulizi ne bukola ki ne bubula ku byayogera era ne bamugulako n'emiki n'omusango okwolona erinnya lyabwe. Ekyo kijidde wano nti abantu betuba tukulonze nga gwe ssentebe waffe oba gwe meeya waffe oba gwe kyonna kyoli mu buvunaanyizibwa essuubi lyaffe liri nti gwe olina otulwanirira n'otakulemberamu mu kulya nguzi. Naye ate bw'obanga gwe okulembeddemu mu kugisaba gwotagifunyeeko n'omufuula agirya ng'ate naawe obadde ogikola ki kigambe nti abantu abasinga okulya enguzi ate bavuddeyo nnyo mu kugikola ki mu kugivumirira. Muganda wa Kalema naye yakyogeddeko omuntu ajja okujja wano mu leediyo avumirira enguzi akola atya nga mukambwe nnyo naye nga bw'aba afuluma wano n'atuuka wali oluusi ne bagimuwa. Bahati wali olidde ku nguzi? Kati enguzi naawe mwoli enguzi omanyi ekigambo enguzi kinene amanyi ekisinga obuzibu kwewoomereza eri abantu abatuwuliriza okitegeera nyinza okuba nga nagirya naye nentuuka nentegeera nti kyenalya kyali kiki kyali kyamu tekijjawo okuba nti nalya okitegeera. Abantu bangi balya nga tebamanyi kababeere bano abalonda ente okuba essimu wano ku leediyo ayogera enguzi naye nga akubye essimu yalya sente z'abakandidate 10 ng'agenda kulondako omu bamuwa ekitole kya sabbuuni n'alonda. Kati bino byakwewomereza naye amazima agigabye abagiridde ne gwe bagiwadde abagikoze eki. Kati kyegambye nti omuntu ajja kukuba essimu wano agamba poliisi batulyako enguzi nga naye alina be yegiryako naye ng'olwo katolo ye bw'aba agiridde olwo abatalidde eki kugamba ebeera mbi nga Kalema agiridde nebeera nnungi nga ye yagikoze eki yagiridde. Kati ekyo kyekiriwo kyegambe nti ebimu ku bigisibyewo nti eyamba abantu bameka babiri. Badde ntunuulira amawanga agasinga okukola obulungi mu nguzi nabadde ekyokulabirako ky'eggwanga lya Rwanda. Ezimu ku nsonga 10 abagezi ze bawa ngenda bawaako 2 zokka ezijje enguzi mu Rwanda nti amateeka ku nguzi gakola. Badde ntunuulira ebitongole ebirwanyisa enguzi Uganda byeyina nga buli kitongole ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ekirankingi wa number 1 number 2 ne number 3 byera bye birina obuvunaanyizibwa obugirwanyisa. Ekisooka poliisi evunaanyizibwa butereevu kubanga musango okulya enguzi mu ggwanga enguzi musango ate nga poliisi yekwasisa amateeka n'ebiragiro ekyo kigikwatako butereevu. Ekyokubiri essiga eddamuzi lirina kukwata kyakubiri mu kulwanyisa enguzi kuba livunaanyizibwa nti poliisi byereeta yeeyina ofundikira ng'ebonereza. Kaliisoliiso wa gavumenti olunaku olwaleero ali mu kulwana n'okulya enguzi. Ebyo bitongole 3 tulina akakiiko akokuna keka anti-corruption unit weekali kabadde kagenda ne kakwata abantu nga kalina bikazudde mu zi district. Naye mu mawanga nga Rwanda obukiiko obwo bwonna bukolaganira wamu era enguzi mu Rwanda kugambye nti mu 10 abasinga okulya enguzi okubeera mu enguzi mu nsi yonna mu Africa ne mu nsi yonna Rwanda mweri abasinza okugirwanyisa. Naye byebyo nti amateeka ku nguzi gakola buli ayina okulwana alwana. Wano bonna tubayina tuyina police tuyina IGG tuyina judicial ate eri wero equipped era kasente kafuna tuyina anti-corruption unit. Kakati okwanukula tuganya okusereba mu nguzi okwanukula ensi eyo gyoyogerako kati yo tebiteeka ku mitendera kuba kati gwolina bwogituuma oba abantu balina bebagituuma nti bebanene bebagikola ki bebagirya naye ate ensi gyoyogerako bo bannansi baayo bamanya nti bayiteeka okuba n'omutima gw'eggwanga lyabwe ekitali wano kyekigaana
anti mbadde nkujira nti bana abe Rwanda kiri mu bo oba kibasomeseddwa nnyo ne bakitegeera ne bamanya nti balina omutima gw'okwagala ki ensi yaabwe nga kyebakulembeza okutandikira ku muntu akola ki asookerwako kubanga olwaleero ojja kwogera ku mupoliisi oyogere ku mulamuzi oyogere ku ki nti be bali enguzi oba obukiiko obweyogeddeko naye ng'ababukolamu ate era bava eno muffe waliwo avumirira enguzi nti omupoliisi omukulu agiridde naye nga lwakuba ye talina kapasite ekola ki egirya oba nga talina kapasite erya nnyingi ngaoli gyakola ki gyalya nga ye ensonga lwaki avumirira naye ndowooza nti singa bannayuganda ffenna tumanya ntugera n'omutima gw'ensi yaffe mulimu ne tugeraageranya nga tebijja kukwatagana kati olwaleero e Rwanda ensi erimu amawanga ameka 3 naye 2 gegalabika erimu livinga eritaliwo bulungi abatuusi abahutu n'abatwa naye abatwa balinga abatakola ki abataliiwo kati pulezidenti w'e Rwanda bw'agenda ku leediyo ne bw'ayogera mu Rwanda bonna bakola ki bawulira oba omukulembeze yenna e Rwanda olulimi lumu lwakozesa Rwanda yonna eba ekoze ki eba etegedde okitegeera wano tuli mu mawanga kumpi kati oba nkaaga oba ameka oba 5 mu ameka kumpi tugenda na mu 7 okitegeera kyangu kyogandi president oba omukulembeze wano bw'ayogera tebategeera abamu tebabitegeera kubanga ajja kwogera mu luzungu nga batamanyi luzungu bangi ayogera mu luzungu basekabira ne bavuunula bw'ayogera mu luzungu sekabira navuunula mu kifuula nnenge byebiriwo wano nga president waali awo ne bavuunula kifuula nnenge ayinza abavuunula kati bw'ayogerera ku mukolo ekkololo asobola okuvuunula bulungi okitegeera ab'ekkololo ne bategeera naye ate ffe abazze ku leediyo buddu abagenze ku kaalo abagenze ku leediyo Sembabule luddawa n'abaddayo mu bigambo mu nkuŋŋaana ate bo ne bateekamu ebiki ebyabwe kuba kati bw'otunuulira ekigambo pulezidenti kyeyayogera luli ng'agamba Honorable Betty Kamya enzivuunula abantu gye bakivuunulamu ate yali ndala kati pulezidenti bw'ateekawo obukiiko obulwanyisa enguzi kitegeeza ye tagirya era agiwakanya n'ebigambo ebimuvaamu bigivumirira okitegeera kakati ffe kyegambye nti ffe bannansi ffe tukyabulwamu omutima gw'okweteekamu okulwanyisa ki nze nali omukulembeze ekyazanga kati nga bantu bagamba nti eddagala mugamba mu ddwaliro terikola ki teririiyo bali baguliriza mu famasi naye tusaba aliguze mu famasi n'omanya nti lyerino jangu otubuulire era omukuba oyo yaŋŋamba eddagala balinguziza lirino naye nafunvubira okumubuuza gy'aliguze yagamba tondetera buzibu kakati olwanyisa otya nga bakuwa information nabo sibalambukufu kyesikkiriziganya naye mwami ate nga bebakomplain omuntu tasobola kwogera ne bategeera president bwe tubadde mu covid-19 president abadde agenda ku tv abadde agenda ku radio ne tumuteekako n'ayogera n'alangirira omuggalo lwaki gwe gubadde gukola Uganda yonna ne yeggala omulundi gumu lwaki ku nguzi abantu tebakitegeera kyotegeeza kubadde kukola kiki mu mabala twalisutanga abantu twalisutanga abantu mu bifo bikuŋŋaanirwamu nga bajjudde nga tiyabagaye tebakola kiwano yayogedde n'agamba nti buli muntu atambule n'egundi ye gye bamugemerako batambule nayo babadde bagibuuza ati kyenkugamba kakati ekyo kizeeri nti omutima gw'ensi omuntu okubeera n'omutima gwaki no njagala ntegereke bulungi ngambye nti ekizibu kye tulina nti abantu baffe basooke bafune omutima gw'ensi okitegeera era bamanye nti ekikulwanyisa enguzi ffenna kitukola ki kitukakatako naye bwe tunaabeera nga tusonga busonzi nnwe naye nga naawe wasonga we bagikuleetera okikola ki ogirya oba ogigaba kiyinza obutayamba gikola ki kuvaawo ensonga yeyinza okuyimirirawo newankubadde nga yeetaaga okwongera okuginnyonnyolera naye misinterpretation ya ddoboozi erimu erifuga erabika nnyonnyola mu Uganda kya covid kyotuwadde pulezidenti bwe yalangirira covid mu ggwanga nebasiba n'ensi twajjanga wano ku radio twasigaanga wano ku radio naye nali ntudde ne muganda wange Sekabira nga tudda n'aga nti buli muntu ayogera n'aga nti nina omuntu eyafudde covid mu famire ya gavumenti erimu 5,000 emirambo egula migule gwenjogerako waali awo oyo mukulembeze era abantu bamukkiririzaamu kakati message egenda mu bantu
oluusi naye efuna obuzibu. Waliyo message wali omukulembeze asobola okugamba abantu nti enguzi nnungi ate nekirala kanziremu katono kwekyo teriyo omukulembeze agamba abantu nti enguzi nnungi naye omukulembeze kyakola ekisibyewo wano enguzi ye mukulembeze ogenda ku muzindaalo nkugambye gwe nebadde nayo yinginiya agenda ku muzindaalo n'agamba nti abali enguzi naye ng'akutte omuzindaalo agamba nti abali enguzi ayina abantu gurupu y'abantu baali mu kwogerako naye ng'ate ali mu nkola eri eya kiiso kya mbuzi nga bamanyi abali enguzi atudde nabo yabasirikidde abazibiri kati ayina abalala bagamba kyofuna nze nkugambye nti singa approach nga tukwata public vigilance neyongera nezuukuka netugambye mutabani wa gundi wadde gweyinginiya we district yaffe gwozimbye zakeedi ziri nerekerawo kulya enguzi kubanga bakuwa omwezi emitwalo 8 tebisobola kumultiplyingamu ebyo bintu byoli mu kukola Mwenye uzu, Rwanda Mobile, kubanga simu kadi ya Rwanda Mobile,